بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت، ملك غفور جواد كريم، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خير خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Matenda marungi amajjufuka Allah jalla jalaalu, tumusinza, tumutongoza, tumuwangula ku bintu byonna, era ne tumwebaza byatugabiridde byengera atuleese ku nkomerero ya Ramadan. Sigaddeko nnaku mbale, tumusaba akkirize emirimu gyaffe emirungi gye tukoleddemu, ate atutuuse ne ku nkomerero yaayo. Tusaba okusaasira n'emirembe ku ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tuze tulaba olutalo lwa nabbi sallam lwe yasembayo okulwana mu bulamu bwe, nga lwe lutalo lw'e Tabuk. Tulogeddeko ebintu bingi. Nabbi sallam yatambulira ebbanga ddene okuva e Madiina okutuuka e Tabuk oba mu Jordan gye baalwanira olutalo olwo. Tuze tugambe ekitundu ekyo kyalimu under the Roman Empire. Nabbi sallam bw'atuukayo agenda okusanga ng'eggye ly'Abaroman lyadduse. Eggye lye baali bategese ery'emitwalo 4 nga lyetegekedde Abasiraamu. Nabbi yagenda okutuuka nga badduse, buli omu yakutte gage. Abasiraamu ne beewuunya, n'agamba abasajja babadde batwetegekera ebbanga lino lyonna, bategedde nti tujja, ate tutuuse batudduse. Ffe abavudde ewala tuze tukooye, ate bwaba bannannyini nsi beekwese. Badduka. Nabbi sallam ne baswahaba tebalina lutalo lwe baalwana, nga bataddemu amaanyi, batambudde, basonze sente, basanga ekifo kikalu. Abamu ne banyiiga, ate abalala ne basanyuka. Nabbi sallam abagamba temunyiiga empeera za jihaadi muzifunye, kubanga ekyabajja ewammwe Madiina ne mutambula olugendo luno lwonna, ennaku zino zonna mwaze nniya ya jihaadi, era Allah empeera azikoze eki? Azibawadde. Nabbi sallam okulaga Roman Empire nti azze amazeeko, yatuula mu kifo ekyo ennaku 20 ng'alinze oba bajje tulwane nabo. 20 days ng'alinze eggye ly'Abaroma lyabula. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba sahabi gwe bayita Muadh bin Jabal, ya Muadh, in tala bika hayatan fasawfa tara hadha almakan zuri'a jinanan. Muadh, wona Mungu anaakuwangaaza kaseera n'owangaalako, oligenda okudda mu bifo bino, kubanga lyali ddungu, oligenda okudda mu bifo bino mu Tabuuku muno ng'ensi yakyuka dda, eribadde eddungu, mulimu malimiro n'amasamba g'abantu. Era Muadh wayita ekiseera nga Nabbi yafadde agenda okukomawo, nga Nabbi kye yamugamba kituukiridde. Eryali eddungu baali bagenda okulwanira, waliwo masamba, waliwo ennimiro, waliwo faamu z'abantu. Mu nnaku ezaabiri ze yamala mu Tabuk mulimu ahdath nyingi, events nyingi ezateekinga place, zetugenda okukoonako ezimu ku zo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam asomesa Abasiraamu abagamba nti utiitu 5 lam yutahunna nabiyyun qabli. Nina ebintu 5, ensonga 5 Allah ze yampa specifically nga zange nzekka, teri nabbi mbannabbi abansooka Allah bwe yali aziwadde. Ekisooka abagamba ursiltu ila nnasi kaafa wa kana arrajulu yub'ath ila qawmihi. Nze nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mukuntuma ng'omubaka nga nabbi, yantuma eri abantu bonna, ensi yonna, Bawarabu si Bawarabu, bonna nze nabbi waabwe. So nga bannabbi abaasooka abankulembera
bamutumanga mu bantu be mu kika kye kyokka. Musa yatumwa eri Bayisirayiri ne Yesu yatumwa eri Bayisirayiri. Naye tosanga eno ewaffe abantu bagoberera Yesu bali ku ddiini balowooza bali ku ngoberera ya Yesu. So Yesu yali Muisirayiri era bamutuma mu Bayisirayiri. So nabbi abategeeza nti urusiltu ila nnansi kaafa, nze siri nabbi w'Abawarabu bokka wabula ndi nabbi wa nsi yonna. Allah agamba a'udhu billahi minash shaitani rajim, wama arsalnaka illa kaafatan linnas bashiran wa nadhira. Gwe Nabbi Muhammad tetwakutuma okujjako nga oli nabbi era omubaka eri abantu bonna. Olwekyo abagamba nti eyo nkizo nze njirina. Ekyokubiri, nusurtu birru'b masiratu shahr, nze Allah yantaasanga abalabe bange nga bantya kasita bampulirako nti nzija badduka omwezi mulamba. Ebbanga omuntu lyatambulira omwezi, omulabe wange Mungu aba amutaddemu okutya n'adduka. Era kyekino kye tusanze wano. Abaromans mu maanyi ge baalina n'ebyokumanyiza bye baalina, ne bawulira nti nabbi ajja n'abasiraamu be, Allah yabateekamu okutya ne badduka. Baagamba omusajja w'amaliridde okuva eyo yonna ateekwa kuba alina kye yeesiga, so ne badduka. Ekyokusatu agamba nti ju'ilat liya al-ard masjidan wa tahura, nze n'omulembe gwange Allah subhanahu wa ta'ala yakituwa ng'omuntu ensi yonna Allah yagiŋŋondeza ntukuvu gye tuli era omuntu waddembe okusaalira wasanze. Suuga emirembe giri egyasooka, bannabbi abaasooka bwe kwalinga kusaala, abantu baalinga balina kusaalira mu bifo ebyo ebiri designated for swala. Bagiba misikiti weewo omuntu eyasaaliranga waasanze. So nabbi abagamba nti ekyo kiweereddwa nze. Omuntu eswala weemusanze waddembe okusaala, kasita okakasa nti tewali bukyafu, teekawo akakeekako osaale, oba mu kkubo oba mu lusuku oba wonna. Bannabbi abalala tebaakikolanga, baali balina kugenda kusaaliranga mu bifo bya swala byokka. Ekyokuna abagamba nti uhillat liya al-ghanaim, Allah yampa okuba nti ebintu bye tuwambye mu ntalo biri halaali gye tuli baddembe obikozesa obirya n'obyeyambisa. So nga bannabbi abalala ebintu bye bawambanga mu lutalo ku baduuyi nga balina kubyokya, oba muwambye embuzi oba muwambye gold, kati wali kye mukkirizibwa kukozesa okujjako biteekawo ne mubikumako omuliro. So uhillat liya al-ghanaim, nze Allah yampa n'omulembe gwange byonna bye tufunye ebiyitibwa ghanaim, byebintu bye bawambye mu lutalo, byonna bye tusuuzizza omulabe tuli baddembe obikozesa n'obitwala. Abagamba walkhamisa wama alkhamisa, naweebwa ekyokutaano, naye ekyokutaano mukimanyi. Abagamba nti ekyokutaano Allah yaŋŋamba sali ya Muhammad oba olina kyoyagala okunsaba kisabe nkikuwe. Nabbi agamba nti faddakhartu alkhamisa liyawm alqiyama, ekyokutaano Allah kye yali ampadde okusaba nakitereka nja kisaba ku lunaku lw'enkomerero. Makulu sigenda kisaba kati. Abagamba nti n'ekyokutaano kyenterese kyenja okusaba ku lunaku lw'enkomerero hiya shafaatul uzma, kwe kuwolereza Nabbi sallallahu alaihi wasallam kwagenda okuwolereza ummeeno ku lunaku lw'enkomerero. Okuweza kwa Nabbi kwa mirundi mingi, waliyo al-uzma oba al-kubra wa sughra, n'okuwolereza okulala kungi. Naye agamba Allah yansaba, yaŋŋamba mbeeko kyensaba, ekyo ne ŋŋamba nja kisaba ku kiyama, sigenda kisaba kati, naye kyengenda omusaba ye shafaa. Baba tusomesa olunaku lw'enkomerero, ebintu bingi bigenda kubaawo. Abantu bagenda kuyimirira mu bbaliiro ebbanga fanvu, ng'embeera nzibu, bakooye, kasana kangi, nnyonta ebaluma, biki byonna balyetoola mu bannabbi bonna. Babasaba beegayire Allah tulamule nga buli omu abasindika wa munne paka bwe banaabasindika ewa Nabbi Muhammad. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagenda okugenda tahta arshi rahman, avunname asabe
Allah mugambe nti ya Muhammad irfa ra'sak, Muhammad jjawo omutwe gwo wansi, sal tu'ta washfa tushaffa, saba kyoyagala era oba olina bw'oyagala okuwolereza muwolereze. Ekyo nabbi agamba ekyo kikyokutaano Allah kyeyampa naye nakirindiriza nja kisaba ku lunaku lwakono. So tulina essuubi okuwolereza kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyama. Abanyumi bagamba ebintu bitaano Allah yabimpa nga nze nga biri special teyabiwa bannabbi balala. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam asomesa basahaba ebimu ku bijja okubaawo ng'ekiyama tekinnaba. Agamba nti ebintu 6 bijja kubaawo baini wa baina saa ng'ekiyama tekinnaba. Naye byonna yayogera ku lulonero obutono. Nulundi yayikoonako yagamba mawuti, akamu ku bubonero obunalaga nti ekiyama kisembedde kufa kwange. Bwe naafa kitegeeza n'ekiyama kisembedde. Nakuli yalinga abagamba nti nsemberedde okukola ki? Okufa. N'abagamba Fathul Qudus kiseera kigenda kutuuka abasiraamu beddize Baitul Maqdis, ekyo kyaliwo ku mulembe gwa Umar mwaka ogw'16 min al-Hijra. N'abagamba esente intisharul mal, sente zijja kutuuka, omulembe gujja kutuuka nga sente nyingi, buli omu mugagga, ng'okwata n'eddinaaro 3 obinoonyeze gw'obiwa nga teri abyagala. Mulowooza toli kumpi kutuuka olinga omuwa ky'omuwa n'akugobya ssente zo akiseremba nompa akakadde negamba sebo katwale nange nzijuza. Nabbi yagamba ekyo kijja, omulembe gujja kujja guyinza obutatusangawo ffe, naye nabbi yagamba ekiyama tekijja kutuuka okujjako ekiseera ekyo kizze ng'emaali buli omu mugagga, tolina kyeweegomba ku banno, n'amenya n'ebintu ebirala ebijja okubaawo. Katusembyeyo haditha eba ekyafaayo oba event emu nga bali awo mu Tabuk. Mu Tabuk omwo Muadhi akitunyumiza, sahabi ayitibwa Ibn Mas'ud, si Muadhi, Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud. Anyumya agamba nti lumu nzuukuka ekiro tukyali awo mu Tabuk, ngenda okulengera nga waliwo omuliro gwe bakumye nga naye guli walako. Neebuuza ekigenda mu maaso, n'entambula nentuuka ku muliro. Ngenda okutuuka we bakumye omuliro nsangawo nabbi sallallahu alaihi wasallam ne Abu Bakar ne Umar n'abamu ku baswahaba abatonotono nga balina sahaba gwe baziika ekiro. Ngenda okubuuliriza sahaba gwe baziika bamuyita Abdullahi Dhul-Bijadain. Si bangi abaali bawulidde ku sahaba oyo, oba oli awo abaliwa. Ono sahaba bamuyita Abdullahi Dhul-Bijadain. Abdullahi Dhul-Bijadain agenda okutuukawo Ibn Mas'ud nga bamuziika. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasse mu ntaana agamba bano baswahaba mumpeereze omulambo maiti ya mukwano gwange nkiteekeyo. Abagiteekayo amusabira edduwa, agamba nti Allahumma inni amsaytu radiyan anhu farud anhu. Ayi Allah, omusajja ono sahaba ono afudde abadde mukwano gwange era agenza okufa nga ndi musiimu gyali, naawe okusaba omusiime eyo gyazze. Naye kisa ya Dhul-Bijadain oyo nkufunze. Omusajja ono Abdullahi Dhul-Bijadain mu biseera by'e Makka yali musajja mugagga ng'alina emaali, naye lumu alangirira nsiramuse. Bw'alangirira mu bantu be ba famire ne ba relatives nti nsiramuse, banyiiga nnyo. Ne bamugamba ng'onsiramuka otya, ova otya mu ddiini yaffe engire ya Muhammad. Ekibonerezo kitugenda okuwa, tugenda kujjako ebyobugagga byonna baali bakulembeddwa kitaawo omuto Ammu. Tugenda kujjako buli koyina ng'ekibonerezo eky'okuyingira eddiini ya Muhammad. Ne bamuggyako buli kamu kyali ayina. Bamugamba okubikuddiza va mu ddiini ya Muhammad okomewo tukuddiza obugaggawo. Okumanya bamuggyako buli kamu ne bamwambula n'engoye n'asigala mu bukete. Agenda ewa maama we abagamugamba nti maama, abantu bange banneefuulidde, obugagga bwange babuwambye, bantuuse n'okunziggyako engoye lwakusiramuka. Maama we agenda okulaba mutabani we nga kumpi asigadde bwereere, n'amukwatira essuuka n'agiyuzaamu 2, neesiba enkutu, akalala n'akeesuulira ku kibegabega. N'abagamba nti oba emaali mutwala mutwale, naye mbalayirira sijja kudda mu ddiini yammwe, ngenze wa Nabbi Muhammad, ngenze Madiina, nsenguse.
Dhulbijadaini asenguka agende Madina asangayo Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi ayita mumanyi, amubuuza man anta, ate gwe gwani? Amugamba ssebo nze Abdul Uzza. Erinnya lye baali bamuyita Abdul Uzza. Nze Abdul Uzza. Mukimanyi bulungi Abawarabu Abakuraishi baalina essanamu eddene lye baali bayita Uzza, lye baali basinza. Allah alyogeramu, afara'aytumu llaata wal Uzza. Kati Abdul Uzza agamba nze muddu wa Uzza, essanamu liri. Nabbi amugamba eryo erinnya terikusaana, bw'oba ozze kusiramuka eryo erinnya ngenda dde kujjako. Era Nabbi amuggyako erinnya lya Abdul Uzza, amutuuma Abdullahi Dhulbijadaini. Bwagwe Abdullah okuva na leero Dhulbijadaini. Bijadaini kitegeeza ki? Bijadaini kitegeeza Al-Kisaaini, engoye ebbiri, nga kijja ku buli obusuuka bwe yali ayuzizaamu, akamu ke yeesuyidde n'ak'enkutu. So mugamba okuva na leero gwe Abdullahi Dhulbijadaini. Erinnya ne likala era abasahaba ne batandika nga muyita Abdullahi Dhulbijadaini. Omusajja ono bw'asiramuka yali mukwano nnyo gwa Nabbi. Nabbi yalina abasahaba naye ng'atayinamu ab'enkizo. Kati oyo Dhulbijadaini ono yali mukwano nnyo gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Baba bali e Tabuk, Abdullahi Dhulbijadaini agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulallah, udu Allaha an yarzuqani shahada. Nsabira Allah subhanahu wa ta'ala ampe omukisa okufiirako mu lutalo lw'eddiini, nfe nga shahidi. Mu lutalo luno we lubasibye nfiidde mukalo olutalo lwonna, nfe ngaani? Nga shahidi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasabira omusajja ono edduwa, yagamba Allahumma harrim damahu anil kuffar. Ai Allah nkusaba omusajja ono Dhulbijadaini mukwano gwange, sahaba ono, nkusaba otaase omubiri gwe aleme kukwatibwako mukafiri, aleme kuttibwa mukafiri. Harrim damahu anil kuffar, omusaayi gwe guziyiza okuba nti si mukafiri yavuddeko okufaako. Kati sahaba wawulira edduwa eyo agamba, ya Rasulallah, ekyo si kyenjagadde, nkusabye kumpa. Omuntu afiidde mutalo ddiini kitegeeza bamusse, si bwe kiri? Kati ate Nabbi amusabidde aleme kukwatibwako ki? Aleme kuttibwa mukafiri. Kati amugamba, ya Rasulallah, ekyo si kyenkusabye, nsabye kunsabira nfiire mu lutalo lw'eddiini. Amugamba, Abdullahi Dhulbijadaini, omuntu asobola okufuna empeera za shahidi afiidde mu lutalo lw'eddiini ne bw'aba nga tattiddwa mulabe. Amugamba nti newe kubanga musujja gwe gukutte nga wafulumye n'engwiya ya jihaadi n'olwala omusujja n'ofa omusujja, era Allah akuwa empeera zaki? Za shahidi. Atuuka n'omugamba nti ne bw'obanga obadde ogenda mu jihaadi n'ova ku nsolo yo n'ogwa n'ofa, era empeera za shahidi ozikola ki? Ozifuna. N'olwekyo nze edduwa gye nkusabidde yeeyo. Era Abdullahi Dhulbijadaini akaseera kati mu nnaku ezo ze baamala e Tabuk, omusujja gwamukwata n'afa, ne bamuziika. Kati mu kiro ekyo Ibn Masudi kyanyumya tingenda okuzuukuka nsanga baziika, kubuuza nga sahaba be baziika ya Abdullahi Dhulbijadaini. Nabbi gwe yasabira edduwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ateekayo omusajja ono, kubanga ye yakka mu ntaana ya Dhulbijadaini, mukwano gwe yalina naye, bwe yali amuteekayo yagamba, ai Allah, omusajja ono nze mbadde musiimu gyali, adde mukwano gwange, fardu anhu, naawe musiime. Ibn Masud agamba nti bwe nawulira edduwa Nabbi gy'asabidde sahaba ono neegomba, laitani kuntu fil hufra, ai fil qabr, singa nze bwe babadde baziika. Ibn Masud agamba nti bwe nawulira edduwa Nabbi gy'asabidde sahaba ono ng'ate yennyini yamwetereddeyo, neegomba singa nze nali nfudde nga Nabbi nze gwateekayo. Hadisi tugimanyi, Nabbi sallallahu alaihi wasallam batuze tugisoma, yagamba nti man sa'ala Allah ta'ala ash-shahadata bisidqin ballaghahu Allah manazila ash-shuhada wa in mata ala firashi. Omuntu bw'asaba Allah subhanahu wa ta'ala shahada, okufiira mu lutalo lw'eddiini, ng'akikakasa mu bulamu bwe mu mutima, akikakasa nti Allah ntuusa ku lutalo lw'eddiini nfiiremu empeera za shahidi, ballaghahu Allahu manazila shuhada, Allah amutuusa ku madaala g'abashahidi, oba amuwa empeera z'abashahidi. Wa in mata ala firashi, ne waba afiiridde waka ku buliri. N'olwekyo sahaba ono kye yali yeegomba,
Allah yakimuwa wadde yali talwanye mu lutalo lw'eddiini. Ezo ze zimu ku incidents inshallah omulundi olulala tujja kulaba era ebyaliwo byali bingi mu nnaku ezo 20 waliwo bingi ebyagenda mu maaso mu Tabuk. Naye wali tulabyeko ebyo. Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba tusisinkanye omulundi omulala tetwongere okulaba ebyali mu Tabuk. Naye kyali ekikulu mu byo nti nabbi teyalwana. Mwezi ennaku 2 waliwo ebika byatandika okujja ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam bisiramuke. Waliwo ekika kye baali bayita Aila, Naswarat Aila, baali ba Christians nga bali mu Roman Empire nga babayita oba bava mu kifo ekiyitibwa Aila. We baafuna okutya nga nabbi azze mu kitundu kyabwe bajja ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bagamba ya Rasulallah, ffe tetugenda kusiramuka naye kkiriza tukole naawe endagaano, tujja kuwanga aljizya, omusolo gw'eddiini. Obusiraamu bwe bwawambanga ekitundu bwalekeranga abantu basigale mu ddiini zaabwe abaagala. Bw'osigala mu ddiini yo ng'oli mu kitundu ky'obusiraamu wabangako omusolo gw'owa baguyita aljizya. Kati abantu bano abakristaayo ba Aila bajja ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam bamugamba ffe tukkirize tusigale mu ddiini yaffe naye tujja kuwanga omusolo jizya, era baleeta dinaaru 3. Bamugamba buli mwaka tujja kusasulanga dinaaru 3 okusigala mu nsi y'obusiraamu nga mutukuuma naye nga tusigaddeyo mu ddiini yaffe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nakkiriza era n'abawandiikira endagaano ebaleka mu ddiini yaabwe n'okuba nti bajja kusasulanga ki omusolo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bamuleetera ebirabo abasajja abo n'abikkiriza. Ebimu birabo bye bamuwa al-baghla al-bayda, bamuwa ensolo nga njeru. Era mu nsolo za nabbi tumanya al-qaswa yalina n'engamiya endala naye yalina n'eno baghla. Baghla eba wakati w'embalaasi n'endogoyi, ba crossbreed. So bamuwa ensolo eyo nga nnungi nga njeru n'agikkiriza. Ne bamuwa ne burda, bamuwa n'ekitambaala ekirungi nakyo n'akikkiriza n'ebirabo ebirala. So nabbi yakkirizanga ebirabo by'abatali basiraamu. Ekyo nakyo mukiyige. Baali ba Christians bannaswara bwe bamuwa ebirabo akoze nabo endagaano akkiriza okubakuuma bajja kusasula omusolo ne basiima ne bamuwa ebirabo. N'abayudaaya abalala abaali mu bitundu ebyetoolodde bajjanga ne bagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kkiriza tusigale mu ddiini yaffe y'Ekiyudaaya, tujja kuwanga omutango oba tujja kuwanga omusolo aljizya buli mwaka. So nabbi sallallahu alaihi wasallam mu nnaku ezo 2 talina gwe yakaka kuyingira busiraamu. Siraamu kugamba la ikraha fi ddiini. Omuntu tetumuyingiza mu ddiini lwa mpaka. Bw'aba ayagadde kusigala mu ddiini ye nga tunawangala naye bulungi tumuleka n'asigala mu ddiini ye. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.